Emmotoka omukubiriza Parliament Nomumyuka wezi wabatumiriza zogeza bannayuganda bangi obwama olw'ensimbi ezigula nga bagamba nti mu mbeera eno ey'okulya muwogo n'okukekkereza bannaffe bo balabye kusaba nziruse z'akabi. Emmotoka bano ze baasabye ekika kya Mercedes Benz S500 zino nga mukadde zivugibwawo bokka abayimiridde. Emmotoka ekika kino zigwa mu lubu lwa Mercedes S class oba ezimanyiddwa nga Sonda class nga mu bufunze kino bakyogera nga S class era ng'eno kitiibwa kya Mugirimaani ekolebwa kampuni eya Mercedes Benz. Eno gy'olabegwa mu mulembe gwa 7 ogwa Mercedes S class nga yafulumizibwa mu butongole mu mwaka gwa 2002 zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda. Eno okuva emmaaso okudda emabega eweza yinsi 29 n'obutuntundu 9 so nga mu bugazi eri yinsi 76 n'obutuntundu 9 ate ng'obuwanvu okuva wansi okudda waggulu eweza yinsi 59 n'omusobyo. Eno erina ebintu bingi eby'omulembe munda n'ekungulu era nga munda erina endabika ez'enjawulo eziwerera ddala 5. Erina airbag ezaayo nga za njawulo ku zonna ezisangibwa mu mmotoka ezikolebwa ku nsi kuno ng'empewo emu ya njawulo okwawukanako ne airbag endala ezibeeramu gaasi. Emmotoka ekika kino abalina ensimbi lwaki bagyettanidde y'engeri gyeyambako okuziyiza omuntu okufuna obuvuno w'amaanyi nga wabaddewo akabenje. Emmotoka eno erina system nga buleeki zisobola okuyamba okwetugga amangu singa wabeerawo akabenje akeebeera ewunyiriza. Eno yateekebwa mu system ya night vision ng'omugoba asobola okulaba ne mu kizikiza obulungi ddala so ng'era eyamba omugoba okutambulira obulungi mu luguudo lwe ate ng'eriko kamera ekuba wansi mu luguudo okuketta obulabe bwonna. Ne bwefuna obuzibu erina system eyamba steering obutayingira munda so nga wabaddewo akabenje emisipi gy'emmotoka eno giyamba omugoba n'abasaabaze okubakwata ne gibanyweza okubaziyiza okuwandagala. Nga wabaddewo obuzibu emmotoka eno yeerookinga enzigi okuziyiza zino okweggula so nga n'emito gyegaziyamu ate nga ne waggulu ku sunroof yeggala mu mbeera eno. Mu kukola emmotoka zino ekika kya S class kigambibwa okuba nga abaali emabega w'omulimu baalaga nga bwe wataali kutunulira muwendo okuggyako okukola emmotoka ey'enjawulo era nga kino kampuni ezza ekikozesa mu kutunda emmotoka eno wakati mu kulaga nga bwe yakolebwa mu ngeri y'enjawulo ennyo okwawukanako ku mmotoka endala zonna ku nsi. Mercedes Benz zonna mmotoka za byafaayo nga zino ze zaasooka okuba ne airbag ezitaasa abantu nga wabaddewo akabenje so ng'era mu myaka gy'ekinaana emmotoka yasooka okukolebwa nga yeevuga yokka yali Mercedes Benz S class era nga mu mwaka gwa 1995 emmotoka eno yeevuga yokka yasobola okutolontoka olugendo okuva e Munich mu ggwanga lya Bugirimaani okutuuka e Copenhagen mu ggwanga lya Budeeni oba Denmark era nga yali eddukira ku misinde egya waggulu ennyo nga buli ssaawa yatambulanga kilomita 175. Emmotoka gye twogerako etandikira ku nsimbi emitwalo gya $11 mu 1110. Bw'ozizza mu zaawano bwe bukadde bw'ensimbi ezaakuno ezisoba mu bukadde 400. Jjukira wano oba tonnawa musolo. S580 yeegula emitwalo 18,149. Mu zaawano zino zigendeyo mu bukadde 7. Aba Mercedes Benz ekika kya S class era baakolayo n'emmotoka ezitayitamu masasi zino nga ziyitibwa S guard nga zino zibeera ne system ekuba enduulu oba alarm nga wabadde obuzibu bwonna. Bakungu be batera okukozesa emmotoka eno naddala abakulembeze b'amawanga era nga amawanga agasoba mu 9 ge gakozesa emmotoka ekika kino okukuuma abakulembeze baago. Mukadde eyo nno y'emmotoka sipiika n'omumyuka we ze basazeewo okweyiwamu. Nze Sente